Minisita w'ensonga ez'omunda Meja General Severino Kahinda Otafire akkiriza ebimu ku byazuuliddwa akakiiko akalezika eddembe ly'obuntu mu alipoota eyalaze embeera abasirikale ba poliisi mwe bawangaalira ng'akakiiko kagambye nti embeera eyo yeevirako abasirikale ba poliisi okuva mu mbeera ne bakozesa obukambwe ku bannansi anti bulijjo atamanyi busungu bwa muddugavu amutikkantamu. Alipoota eno yayanjuddwa nnyini ntebe w'akakiiko akalezika eddembe ly'obuntu Wangandya eri omumyuka w'omukubiriza wa ssetteesezo Bangirana Thomas Tayebwa yatunuulidde embeera abasirikale ba poliisi gye bawangaaliramu era n'ennyonnyola nti abasirikale abasinga obungi basula bubi, ennyumba ze basulamu tezisaanidde kusulwamu bantu nga zeetaaga na kumenyebwawo. Wangandya yagambye nti abasirikale naddala ab'amadaala aga wansi eddembe lyabwe ery'okwenyigira mu nsonga ez'ekikulu lyabaggyibwako kubanga tebalina we beenyigirira mu nsonga ezo olw'obuyumba bwe basulamu ng'embeera tebakkirizisa kukola ekyo so nga n'abamu batya okuzaala olw'ensonga nti tebalina we banaateeka zzadde lyabwe. Yazuula ebikankana ebimu ku byo nti embeera z'abapoliisi ze bakoleramu emirimu gyabwe naawe okusula mbi nnyo. Kati abamu okugabana ennyumba eyandibaddemu famire emu osangamu famire bbiri oba ssatu ng'ekibaawula ng'ekisenge bateekawo katini nga yebaawula. Abamu bambi ku bo bafumbo kyokka abamu baatugamba nti n'okuzaala kubalema oluusi abamu bebbirira emisana munna agenzeeko ku mulimu n'abaako obuvunaanyizibwa bwatuukiriza. Ennyumba ezimu ze basulamu bambi sina nyumba kuba nakozeseza ekigambo condemned structures. Ennyumba nga zayitako ezitaakirizibwa ng'abakugu bawadde amagezi nti ezo ennyumba zisaanyizibwewo. Alipoota eno yalaze nti abasirikale ab'amadaala aga wansi be basinga okukosebwa mu mbeera eno era okusinziira ku alipoota eno abasirikale bangi olw'embeera eno gye bawangaaliramu bakozesa obukambwe ku bannansi ng'obusungu babujja ku byansula. Minisita w'ensonga ez'omunda Meja General Severino Kahinda Otafire ategeezezza Kyabasa nti alipoota eno egenza okukolebwa nga naye yamala dda okukola alipoota eri Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa eraga obuzibu abasirikale ba poliisi bwe balimu era nga n'ensonga eno baakamala okugyogerako mu lukiiko lwa poliisi olukulu. Ekintu kya ensula n'amakomera mbadde nkyogerako enfunda nnyingi tojjukira nti mbadde nkyogerako mbadde mugamba abantu nanka munu meeting y'abapoliisi bwe nagamba undersecretary njagala ekintu kino aba kimaze mu myezi esatu kati oyo muyinza muti kungamba nti gavumenti nakikolako ki nga ndi mu gavumenti ate nze gwekikwatako ate mbadde nkyogera olinga omusomesa abuuza nti abaana bano bakubatizibwa nga twakabaleta mu kanisa. Minisita General Severino Kahinda Otafire obuzibu bw'ensula y'abasirikale abutadde ku nsimbi entono eziweebwa ekitongole kya poliisi n'agamba nti bwe buzibu bwe bumu obuli ne mu kitongole eky'ebyamakomera. Ekintu kyekisobola okukola naye tetulina sente tezimala tukuŋŋaanya tusala amagezi kulaba engeri gye tunalongoza. Alipoota ya Wangandya yalaze nti bwe kituuka ku yafeesi n'ebikozesebwa abasirikale okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe nti abasirikale bangi tebalina we bakolera, abasirikale bangi bakolera wansi wa miti tebalina yafeesi ntongole nga n'ebikozesebwa nabyo tebalina. Abamu bwe bakwata abasibe bakozesa miguwa okubasiba kubanga tebalina mpingu. Waliwo akakwate wakati w'okukuuma eddembe ly'obuntu mu bantu be basisinkana nga abasibe oluusi n'abaleeta emisango ba complainants abakoseddwa oba ba victim. So osanga oli bambi wasula wabi nnyo oba n'ekyeggulo teyalidde ate wuyo gy'oddukidde akutaase ng'ate gy'oddukira oli naye embeera ze si za buntu. Office space abamu bambi batuula wansi w'emiti oba ku verandas oli alina statement gy'awandiika okuva mu mujulizi oba oyo yakoseddwa. Oluusi batuula wamu osanga ruumu emu erimu desiki nga za mirundi ng'esatu oba ena. So kati kiyinza okuleeta okutya mu mujulizi alina kyayagala okugamba
oyo amuggyako statement naye ng'atya bano banne batudde nabo empingu ntono nnyo ddala so kati oluusi bambi omupoliisi yeesanga akozeseza omuguwa ate kati ffe ne tumugwamu nti atyobodde eddembe lyoyo omusibe okumusiba omuguwa ng'embuzi oba ente so handicapes ezo tizimala nina ekitundu kye natuukako eyo ndowooza Arua naye ng'abapoliisi abagenza okukwata omusibe beegayirira mwegayirire bambi tugende tutambule ojja kufuna bondi tugende twadduka bwe kituuse ku kukuza abasirikale amadaala alipoota yalaze nti okukuza abasirikale kikolebwa wakati mu kwesigamizibwa ku mawanga ani akumanyi n'okuttira abalala ku liiso saako okuwa ekyoja mu miro.